abasinga obungi akalo kali mwakategere mwakafunye kakasome nga bwe kali kali the grand launch of NUP offices in Cape Town on 29th of January 2022. This office is going to be open officially on 29th of January 2022 in Cape Town, South Africa. Cape Town, South Africa. It's going to be officiated by the Vice President of NUP, Dr. Zenazedriga Lina, the Vice Spokesperson of NUP, Mr. Byesonyiwe, and the Chairperson, Mr. Jeff Mayanja, the Chairperson NUP, Cape Town Park. Mwenda abatago kumanya bikigenda maaso. For more information, please contact +27719437282. People power our power kalangubwe kati bukasoma era njagala nkabalage mu butongole mukategeera mwenna abantu abali South Africa okugula office mu kitundu ekyo kugenda kubera obwangu nnyo, so njagadde mbaleetera akalanga ko mukategeere bulungi nnyo abantu be South Africa mu kibuga kye bayita Cape Town Park. Ngenda kuzomwezi 29 omwezi oguluberebere omwaka 2022 mugenda kulochinga office yammwe atera bifunga temunagiro nchinga njera kubibaza nti mwe bali kwekalakasa wiche wedde mwateka demonstration y'amaanyi nnyo era njera kubaza banayigana mwe nabwanga mu gwanga South Africa mwe bali nnyo kulaga nsonga butalemera kulemera ku nsonga kubanga bantu bangi balabanga abaweddemu amaanyi songa ate olutawo luno tebalulwanira wiche mtu balwana ku 2 tulina okwongeramu amaanyi buli kiseera kino kubanga tukola ki tulaga obutali mativu. All right, awono bwe mpanga mazoke wakala mteba South Africa njala tandika n'ekigwaro gikyalero video njite bulungi etandike. Na video eno nga sinagitandika njagala munkolere ekigambo kimu kiri bwe kiti. Nina information nyingi ne mu information eno ninamu abantu benjagala babere ku video eno. 1 minute please. N'abantu benjagala babere ku video eno lwaleero kubanga tukoya akamanyiro kabaserwa jokooto okujja okumanyira banna Uganda mu nsi yaabwe nebafuula emmomboze tukikoye. Olwaleero njagala muntagingire abantu bano wammanga. Njala muntagingire abogerezi ba filimu oba abavunuzi ba filimu. Muno mwe muli VJ Junior, VJ Emmy, VJ Tom, VJ Shalkan, VJ Jingo, VJ ISP, VJ Evechu, VJ Kivo, VJ Kevin, VJ HD, VJ Same, VJ Litoti, VJ Muba, VJ Lance, VJ KS, ne VJ Julio, babere kuno, mpozi ne VJ Cruz oba Joli, njagala abantu bano mbatagingire bonna babere ku video eno, jibona azibira ngambwadde information je mwino okuwulira obulungi ennyo, tulyoke tugende maaso. All right, olwaleero njala tandika n'ekigularogi. Ekigularogi kya leero nakuzo mwezi 26 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2022. Bwe lwali lwe luti omutamanya ngamba Yoseri tibahabulwa lutabaisira mutano wakarekezi nsi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe. Nabannyonnyola amannya gano nsanga bisibe. Bana abaami bajja mu Uganda basanga eggwanga lyaffe litudde bulungi nnyo, buli kimu nga kirungi nnyo, ne batandika odditabangula olw'ebigendera eby'abantu nga bo. Yensobola ki namusanga nsanga bisibe. Era ebintu byaffe byonna byabasanga biteredde byonna byatundibwa. Abantu baffe bonna battibwa olw'okuba nti bo balina ekigendererwa ekyabwe. Ng'ennaku z'omwezi 26 olwaleero lwe bagamba nti bagenda mu nsiko ne bawangula olutalo. Ebigambo bya Yoseri mbiwulidde bulungi nnyo. Ne bagamba amannya ge tabalirangako Yoweri Kaguta Museveni nedda. Amannya g'amatuufu ye Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa. Mutabani w'omugenzi Karekyezi ge mannya g'amatuufu. Olw'okuba nti bano abantu beekyusa era nga batulimire betuma amanya ag'Ekiganda, ag'Ekisoga, ag'Ekinyolo, ag'Ekinyankole y'enkola yaabwe. Amanya ge yayita Yoweri Kaguta Museveni ago tuyita amanya ag'ekimpatiira. Amanya g'amatuufu ye Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa. Mutabani wa Karekyezi nsi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe kubanga yasanga ng'ensi yaffe nsiri wamu bulungi nnyo n'agitaganjula. Olwaleero ennaku z'omwezi 26 babadde Kollo nga bakinnambuka ne boogera ebigambo bingi nnyo ebitakwatagana. Naye njagala kubajjukiza olwaleero ngenda kufuuka omuntu ow'enjawulo ennyo kati omuzibu ennyo kubanga alina kyennengeddemu kye mutannalengera kyekiriwa. Ekituufu kiri nti abasajja bano baatusiba bbula, baatusiba akatambaala nga buli lwokoona ewali ekiwundu nga bakuba enduulu, buli lwokoona ewali ekiwundu nga bakuba enduulu batya.
Omuntu yenna bwabanga alina obukosefu n'omukwate wantu nga wamuluma abo kuba n'akuba enduulu. Buli lwe twogera ku kigambo ky'abasajja bano nti Banyarwanda nga baleetawo tribalism kubanga bakikwekedde ebbanga baali beefudde Banyankole nti tubajja Banyankole tubateeka ebbali. Ngenda basomera ebigambo n'omwami kennyini bye yayogera mugenda biwulira. Kati olwaleero enaku z'omwezi 26 giweze emyaka 36 bukyanga Yoseri tibahabula tabasyo mutano wa Kalekezi ne babbi banna abafere bwe bajja ne basaba jjajjafa akatambaala mbo bagenda kununda ggwanga Uganda kumbe balina ebyo beenoonyeza. Bifunga sinagenda eyo abasajja bano batukola ekyamagero. Njagala basomere akantu kano mukawulize bulungi nnyo ngenda kavumbula. Bino bigambo bya Yoseri tibahabulwa tabasyo mutano wa Kalekezi ngenda bivumbula. Ngenda soka mbasomere mu Luzungu bibadde mu Uganda. Yagamba bwati mu bigambo bye kennyini yagamba bwati. We removed Idi Amin not because he was killing people. Even if he wasn't killing people, we would still remove him. He was interfering our programs. These words came from Yoseri tibahabulwa tabayisirwa the son of Kalekezi nsiyaleta muzeyizedde nsanga bisibe. Kati bavune mu Uganda. Agamba bwati. Twajjako omugenzi Idi Amin dada. Sirwa kuba nti yali atta abantu. Ne bwe yandibadde nga tatta bantu. Era twandibadde tumujjako. Kubanga omugenzi Idi Amin dada yali akyankalanya enteekateeka zaffe ez'ekyama ze twalina. Ebigambo bya Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe. Kino kituzaawa abasajja bano balina ebigendererwa erikusike era ne mu nsiko balina meetings ez'enjawulo. Balinanga meeting ezaabwe ez'Abanyarwanda ze baatuuzanga. Bwe baamalanga okuwandiika ebiwandiiko by'Abanyarwanda n'ebigendererwa byabwe oluvannyuma ne bajja eno mu kyabonna ne babaliisa enjiri. Kino baakikolera emyaka egyawera 3. Mu mwaka ogwokuna ne batandika okussa mu nkola okutandika okwawulamu obukundi bw'Abanyarwanda ne bannansi. Bwe bayingira omwaka ogwokutano nga bagenda kuwamba batandika okutta buli muntu yenna eyali munnayuganda oligino naye okusinga batta mwana wa Nambi okumugula omubala mu nsiko era basinga omungi tebaatuuka. Katonda bye yabikkako akasubi ne batuuka babakola ekyajabu babasiga empitambi y'essiriimu abalala babasiba mu makomera abalala ne babatta. Ge magumba ge mulaba agakuŋŋaanidde mu Luwero Triangle. Okumanya bano abasajja babiri munnange n'amagumba gennyini ag'abantu be batta nago bagaguza Abachina bagajja eruwero bagatwala e China okugakola bye baagala okugakola. Kati bw'obanga otegedde ekigambo ekyo nti omuntu waba alina obuvune oba alina ejjute n'olikoonako oba ogenda ddikoonako n'abuuka mu bbanga kitegeeza oba okoonye ku kinyusi. Kati bannange sigenda kwetondera muntu n'omu. Ekizibu kye tulina bannayuganda twekkiriranya nnyo ate tulowooza nti ffe twekkiriranya abantu bano batwagala. Museveni ne kagurupu kaako Abanyarwanda abajja okusaanyawo ensi tebagalangako Uganda wadde n'olunaku n'olwo ate tebajja twagala. Bakitegedde nti bategedde nti Banyarwanda y'ensonga lwaki balwana nnyo okulaba nti buli wamu bassawo Munyarwanda waabwe abeerewo. Ekyo sigenda kwetondera muntu kuba kati nategedde. Bajjajjaffe bagenda okutegeera ng'obudde bugenze nti abasajja bano Banyarwanda. Bagezezzaako nnyo okwekuuma mu kintu kino okulaba nti beebuzaabuza nga bafuka banaaba mpaka lwe tubategedde. Kati gwe omuntu ali eyo ng'oli munnayuganda wazaalibwa mu Uganda ng'ekigambo kyenjogera tekikuluma saagala otandike kuzimba akasajja sigala wooli. Njogera ku Munyarwanda ayagala osaanyawo eggwanga, njogera ku Munyarwanda ayagala osaanyawo Buganda, njogera ku Munyarwanda ayagala osaanyawo Busoga, ayagala osaanyawo eggwanga Uganda. Soogera ku gwe Munyarwanda yazaalibwa mu Uganda. I don't have business with you. Njogera n'akakoosi akeefuula nti bannayuganda nga si bannayuganda era kenjogerako. So gwali eyo awoza mbu I'm tribalistic, it is a mistake because I'm trying to collect some issues here. These people have been hiding themselves into Ugandans, but unfortunately, these are not Ugandans, they camouflaged. Previously, I used to tell you that 50% of Ugandan budget is servicing Rwanda's development as we speak right now.
bwe mbanvudde waawo saagala muntu addamu kummanyira. Abaana abafa mu Uganda Baganda, abaana abafa mu Uganda Basoga, abaana abafa mu Buganda Balugwala, abaana abafa mu Uganda Batoolo, Banyankole, Bagisu, be bafa so si Banyarwanda. Abaana abali mass graves Baganda, Banyoro Basoga, si Banyarwanda. Njagala ngulye ku family ya Museveni since they started this bogus war in Uganda, yali afiiriddwa akaani. Omuntu Tadeo n'akumanyira nga akulaga mbu simanya alumwa nnyo nga ateze enkwezenge. Tulina enkwezenge ezeetumya amanya mbu simanyi nze nakibuuka nze nina bossa nga Banyarwanda. Be bali mu diaspora bali mu kutulugunya Bannayuganda n'okubatta. Nabagamba muddemu mutegere bulungi si buli muntu alina eddinya egganda oba erinnya ery'ekinyolo nti mu nyolo nedda. Zino nkwezenge ezaatwesigamu era ezaatuteekamu. Ndi mukambwe nnyo kankabaddiremu. Akantu ka Amin. We removed Idi Amin Dada not because he was killing people. Got that. Even if he wasn't killing people, we would still have removed him. He was interfering in our programs. Yali ateganya enteekateeka z'abaana abasajja balina enteekateeka mpanvu ne batukozesa yamalo tukozesa ne bafuna yoagala ne batutta batusaanyawula kati bakyatutta gwe njagala okubuuza abaana bonna bali makomera genda obuuze bw'osanga omwana w'Omunyarwanda afa nkiddamu genda makomera gonna agali mu Uganda bw'osanga omwana w'Omunyarwanda afa waba osanga mu Munyarwanda kati kabe kusa sikyagala kumanya genda okole save nga tonna Lumbuye obuuze baana kyabali makomera gonna agali mu Uganda bw'osanga nga Abanyarwanda bali babawaza 5% nja kuba ndi mulalu tukoyo tumanyira mwetuuma amanya gaffe ne mutumanyira kumbe muli nkwezenge nono minisita w'ettaka simanyisaamu mayanja Munyarwanda nono abasajja basiru tukoyo tumanyira abaana abali mu mass graves Banyoro Basoga Baganda Balugwala temuli Munyarwanda abantu bonna bafe Luwero almost 1 million Ugandans. They were original Ugandans, not Rwandese. Ngenda baza nyina voice note emu eya historical mugenda kutya kituyita abasajja bano era sagala muntu n'omukuddamu kummanyira musimanya okoze simu simanyi I'm not tribalistic. The real thing is these people camouflaged into Uganda. Now they are killing us. Gendo okolesa be makomera gonna. Bw'osanga munga muweramu Abanyarwanda about 5% makomera jangu ontwale. Tukoyo tumanyira. Genda maje. All the serving senior officers, they are Rwandese, just camouflaging. All the Rwandese, original anchored people, they are suffering to the extent they can't even afford to feed their kids. Kati abantu bagenzo kubalala okujjukira abantu baabwe Luwero basindise police n'amagye bakube basaasaane kubanga tebaagala bantu kwogera biki byatuukawo nga ne graves mass graves mwazijja mudda magumba mugatunda mutunda magumba g'Abaganda mwabataguka maaso mwategera mutya of all countries kino ekizeezengere ekipama mu mpale kimala okunywa omwenge kijja n'ekisale byayi nekyogera mu kigenda fuga eggwanga musajja Munyarwanda yazaalibwa Kenya. Of all countries, they are against what you against Rwanda. Of all countries, they are so visiting what you against Rwanda. But what they on COVID? But Abasaja wona Abanyarwanda, some Minister of Finance, but Minister sent bazo kwa bazi syndicate Rwanda. Okusupporting eggwanga lya COVID-19. Abana bana Uganda nga bali mu kufa. Katika bikusse sikyagala kummanyira bajjajjaffe baakola ensobi
naffe abakazi abakulu n'abasajja basobola okwogera bwe tubanga batugamba twogera mu nyale bagamba tribalism nawe n'odduka mbu sima twogere tribalism. That must stop. That nonsense must stop. Uganda is made for Ugandans, not for Rwandese. Rwanda is an independent country. Whoever feel offended, please go back to Rwanda. I'm talking to those Rwandese who want to overtake Uganda. So if you feel offended, I'm not sorry about you. We are tired of killing indigenous Ugandans. Ekigulalo gikiwedde kate video etandise. Batandikira labda osimena kumanya. Ntandise bwenti. Mwenna bana Uganda abagala ensi yamu abagala enkyukakyuka muleke mu kusiriwazibwa. Nabagamba nti ono omusajja Yoseri tibahabula tabasiro mutano wakale kyasinga okutegeera kibayita yawulamu abantu dugaza amanya g'abantu kola kyoyagala. Bajjeko media kola kyoyagala. Media yifudde ekintu kizanyibwako bate kikoterezebwako. Gula amabala baleke banyu basiruwale okole ekyo. Era mwawudanga abantu basanyufu nnyo baguddo bagenda gunywera emyezi egi mugenda tula abantu batandika okuddukana wano mu Kampala nga batandise okufa. Ekyo kyo mu kirindi mujja kitegeera. Yagezezaako okukyusa abantu besitiri yaleese Banyarwanda be. Kigenda kyogera kati open sikyatya katugenze maaso. Eno message njagala egende mwenna bali mu kola diversion okubuzaabuza bana Uganda. Era no message njagala egende omusajja gwe bayita Simanyi Muzeeyi Jemba abadde asomba ebirango sime ku bafu. Musajja mukulu emyaka 40 plus. Obadde mu kusomba ebirango nga teri akumanyi. Oba olina abakazi 7 I don't care. N'ennyumba yali ekulemye ku myaka gyo. Well wishers oba abantu abagaliza ne bakuwa ensimbi n'ozimba ennyumba n'ogimala. Kati baakulese nabaga mu 7 asobola bwe kiyenje bwe kiba kiine ennamba asobola kikozesa kyagala ku media. From nowhere no date omusajja abantu go bayambi n'omukubanga yafunye popularity mu media n'omuleeta n'omuzanyisa omuzanyo gw'ekisiru nabagamba mugendere nnyo diversion zino. Kasitola ba NBS, NTV, bo TV bonna bo online nga butandise okufuna omuntu mujjako interview manya nti yo diversion is super. One, Muzeeyi ku myaka gye mudde mutunulire byonna byonna muyinza ogamba byetayagala abantu no this is the fact. Mutunuulire Muzeeyi akalaakalanya alinga akagega kamaze ku mudala emyaka 47 ng'omusana gukooca. Ku myaka ne bamuleetera omwana myaka 3 omyaka 28 n'omwana ng'ali muzanyola byayogera. Bannaye mwegendereze nnyo. Era Museveni wakozesezza Muzeeyi Jemba asome ebirango. Naye n'aleeta empumumpu ye n'engalabi kitegeeza omusajja sitaani. Bw'olabanga sitaani yeesitukidde ng'omanya nti ensi ekola ki? Ensi egenda kuvaawo. Tugenze maaso. Diversion muzigende kompola. Ngenze maaso. Yoseri tibahabula otabasira mutano wa Karekezi yakyusiza mu bantu be kumba abuzaabuza. Abamu baliko sanctions tayagala bata. Watogere saazi yasindise omusajja we serving emirundi 2 gwe bayita Abel Kandiho ogende Sudan. Ekyamututte Sudan kyengendo babule moja kitegeera. Wetogera Yoseri tabasira mutano wa Karekezi tali mu mbeera nnungi ne government ya South Sudan. Olw'ensonga mujjukire nti Sudan yonga ensi erina ebizibu byayo bitya. Sudan munnangu lwatuuka nga beesala ku ggwanga lirira waggulu ya Sudan bafuuka ensi. Bwe bafuuka ensi basanga ebizibu bingi nnyo. Mu kufuna ebizibu bingi nnyo buli omu yali ayagala okulwanira obuyinza obweddiza. Muno mwe mwali omugenzi Galanga, mwali Salva Kiir ne Riek Machar. Lwali teruli busa omugenzi gwe tuyita omugenzi eyafa enyonyi gwe yatira mu Uganda namuziga Museveni yagimuwadde. Omugenzi oyo yali abanja Museveni ensimbi empya n'enkadde n'asalawo amugyewo. Lwali teruli busa ne baleeta Salva Kiir n'afuuka president wa Sudan. Riek Machar n'ayagala omuggyako. Museveni n'asindika amagye amayitirivu ne gatasaani Salva Kiir. Mu kusasulwa Museveni yasaba Salva Kiir n'amusaba okumusasula nsimbi. Salva Kiir n'akwata ebirombe bya gold n'ebyamafuta ne Museveni abisime. Museveni kyakola n'adira ebirombe bino n'abiguza abazungu babisimemu yafune hard cash. Kumbe bamuwa time limit ya myaka 2 okujjamu ssente ze. Emyaka 2 bwe jaggwa Museveni alemedde ebirombe bya Sudan olw'okuba nti yakuuma omukulembeze oli nekindi gavumenti ye. Essaawa zino omukulu ono Salva Kiir abanja Museveni ensimbi empya n'enkadde ziri mu billions Museveni aganye zisasula.
temwewunye essaawa yonna nga Sudan eguddemu olutalo obanga Salva Kiir bamuwambi batuuseko buzibu. Olw'ensonga Museveni yagambye nti ono alabika amanyira tantegeera bulungi nnyo. Kati ekyatutteyo ono lwaki oya Abel Kandiho nga bw'omanyi nti ye ensi zonna zaamutegeera ddala musajja mutemu baamututteyo kubanga atandika okukola kye tuyita okunoonyereza ku ground okumanya kyekisoboka mangu nnyo okukolebwa era mujja kuli ekiyinza okufa Sudan era bannayuganda baliyo mbasaasidde muyinza otandika okufuna obuzibu mu bbanga eritaliwo yawala. Omwami ono alemedde mu birombe era ebintu bino byonna bigenda tuleeta obuzibu ng'eggwanga. Olw'ensonga nti tuyinza okuddamu okufuna obuzibu nga buva mu South Sudan nga buyingira eggwanga. Ng'ensonga lwaki nti omwami ono mu Sudan alina omukono munene nnyo. Era bano bali mu Sudan muno okukola ebuvuyo bungi nnyo olw'okuba nti first family elemedde mu buyinza Barbara Kyagulanyi Ssentamu bakola emirimu gino wammanga. Mumpuliriza. Muwala we kubayita Natasha ono yasapulayinga amata gonna mu ggwanga erya Sudan ey'amaserengeta. Omukyala Janet Kembabazi Mama Assassin yasapulayinga eddagala lyonna lye basapulayinga mu malwaliro g'e Sudan. Eddagala ne balijja butereevu mu Uganda Medical Stores. Mujjukire recently bwe tubadde mu kirwadde kino ekya ssennyiga 19 Lumbuye Wawugwe. Eddagala lya Uganda lyonna eryatumizibwa okuva emitala w'amayanja lyabulira ku booda wakati wa Mutukula ne Kampala ne libula. Konteyina ne konteyina ne zibula. Kumbe bano baddira eddagala lyaffe ne balitwala ne balisuubuza oba lira batunda e Sudan mu malwaliro gaayo ne bafuna ensimbi. Ono Janet Kembabazi Mama Assassin omulimu gwe kutunda eddagala lya Uganda mu Sudan. Tugenze ewa mutowe Jeno Salim Akanda no Salim Sale. Ono ye mu kutunda kasoli n'okutunda ebijjanjalo talina amukwatira pi tena amukwatira nsawo. Yensonga lwaki bannayuganda bonna bali bakola bizinesi eno abasinga obungi babasiba babavuwaza ne government ne gano basasoli ya Sudan bavuwalira ddala. Tugenze ew'omukyala gwe bayita Diana Museveni olira muwala wa Museveni ono yasapulayinga ebintu byonna ebikozesebwa mu kukola enguudo mu ggwanga erya South Sudan. Tugenze ewa muganda we yeyita Museveni gwe bayita Sodo Kaguta ono yasapulayinga hotel materials zonna mu ggwanga erya Sudan ebyetaagisibwa obungi. Tugenze ewa Nzeire era ono muganda wa muto wa Museveni ono yasapulayinga ebyamasannyalaze byonna mu ggwanga erya Sudan. Nenga sente bazijjawa linda nakikugambe dda kuba mukyagawumbidde temutegeera bintu bigenda mu maaso mu ggwanga eryo. Ebintu byonna nga bira mu ggwanga lya South Sudan Museveni abinamu omukono 100 ku 100. Yensonga lwaki nti sente zonna zikola mu ggwanga lya Sudan ezisinga obungi ziva mu tterekero ya Uganda okubanga bakola ebintu bino. Ngenze mu maaso. Eno message njagala egendere bannayuganda mwenna abasiraamu abawangaalira naddala mu kibuga Kampala. Obaka bono bansindise mbategeeze kuba mu drone zange. Museveni yengo omuntu oba yeyita Museveni kumbe yose tebahabulwa tabasira mutano wa Karekezi muzeyize ensi yaleeta asanga bisibe. Ngabo nabagamba nti omuntu ng'ayitibwa musiraamu ng'ate muganda obeera muziro bakabbiro eriye tabagalira ko ddala. Bwatyo mubadde bakozesa emizannyo n'okutta bamasheke nga teryamubuuza. Mujjukire ebyafaayo bisoma nti teri muntu mu Uganda yali afudde lipoota ine efuluma bwabanga afudde mu sujja oba tiddwa tefulumanga kubanga terifuluma. Bwetu ne mu 19 mpaka 1996 ripooti zonna ez'abantu abattibwa tezifulumanga. N'ennamba entuufu ey'Abaganda ne bannayuganda bali mu lutalo erweru tefulumanga. Eyaani erifuluma ku mulembe guno ogw'abasajja abanyalwanda balemedde mu Uganda. Tugenze mu maaso. Bwetu tonno baganda bange abasiraamu mwenna mu mizikiti gino wammanga njagala muggula amatu era n'amaaso mugakanule bulungi ku nsonga zino. Museveni alina enteekateeka na gye bagambako dda ey'okutandika obbasuula omu ku omu ku ttaka ng'akikola atya. Munnanga ati mu ddiini y'Obuyisiraamu toyingira na ngatto. Engatto zino zibagenda okukozesa nga akakodyo kino kibagamba dda. Ku muzikiti gw'Ekibuli Nakasero William Street ne Old Kampala wepona emizikiti gyonna egyetolodde Kampala Ntebe Wakiso mwegendereze nnyo. Bwe kiba kisoboka muve mu maka gammwe n'obuveera nti bw'oba ojjamu engatto yo ku mulyango giteeke mu kaveera lwakiri ekubeera wano mu magulu ng'osaala ojja kubanga osobola okuweereza Allah obulamu bwana bakuwadde so si yose tebasira mutano wa Karekezi bukujjako mu kaseera mpawe kaaga. So mwenna abasiraamu bategeezezza nti mutegeere bulungi enteekateeka eriwo ey'okubatera obuto mu ngatto zammwe ku mizikiti gye musaalira gasobole bamaza omukka ogunyumira buli omu agwagala okugussa ku nsi kuno. Ngenze ku nsonga endala. Tugenze mu mwaka gwa 1970 omugenzi Idi Amin Dada yawamba obuyinza n'abweddiza n'afuga eggwanga mu bugubi obw'enjawulo ng'era Yoseri bahabula tabasira mutano wa Karekezi ensi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe. Yamunyonyogera okuva ku lunaku lwe yayingira mu bukulembeze mpaka lwe yafuba okulaba ng'omwami ono addukira mu buwaŋŋanguse. Kiriko likodi oba kiri mu biwandiiko nti omugenzi Idi Amin Dada Opeto yasiigibwa empitambi ng'eyisibwa mu Museveni n'emikwano gye egy'abazungu abasobola omukolera kye tuyita blackmail okwonera n'omugenzi ono. Njagala babuuze omugenzi Idi Amin Dada alina ekizimbe mu Kampala takirinaamu.
omugenzi Idi Amin Dada alina amaka Kampala tagayinaamu. Omugenzi Idi Amin Dada yalina ekizimbe Mecca takirina, yalina ekizimbe mu Nsiki, talina offshore account kwaliko ssente. In fact n'amaka ge Museveni ge yatwala kigambibwa nti yali agaguze ku ssente ze. Olunaku ng'ebula wiiki emu omugenzi ono asindikirizibwa okuva mu Uganda. Omu ku bakyala be yamugamba mwami wange wakira tugenda mu National Treasury tujjeyo nsimbi ne golodi. Omugenzi Idi Amin Dada yagamba mukyala we, ndi munna Uganda ayagala eggwanga lyange, sisobola kutwala ssente z'abanna Uganda, sitwala ssente za haramu. Bw'ati omugenzi Idi Amin Dada yabinyiika mu nsonga tagenze wadde nebba ya golodi wadde akatwalo ka dola n'adduka n'agenda mu ggwanga lya Saudi Arabia nakati Mukama gye yamuwummuliza. Era tebalina kye bakugamba nti Amin alina poloti ya Saudi Arabia oba alina kiyaganda otwala ssente n'ebana abasajja babba eggwanga okuva lwe bajja mpaka nakati. We twogerera essaawa zino mu myaka gya'1997 omugenzi Idi Amin Dada yali musajja munnamagye amanyi enteekateeka n'ensima ey'empuku basobola okulwanira entalo wepono okwekakasa nga obudde obuzibu. Bwe tutyo mu Barracks y'e Makindi gye tuyita Military Barracks, omugenzi ono yasimanga empuku eziyita okuva Makindi okuyingira Kampala n'okwetooloola Kampala yenna. Muno mwe muli empuku gye yasima n'agireka mu Barracks y'e Makindi. Mwenna amanyi Barracks y'e Makindi mugenda kubeera shocked okulya information eno. Wetwogerera nga Barracks y'e Makindi mwe muli empuku omugenzi Idi Amin gye yaleka asimyeko ekitundu Yoseri bahabula otonda wakalekeze n'agimaliriza eneefuuse kattiro mu battira bannayuganda bonna abawambibwa drones mu bitundu ebyenjawulo ne baleeta ne battiramu oluvannyuma akawungeezi bwe kabanga obudde bumaze okuzza ebigere gye biwummulira ne balyoka babajjamu nga bamaze obbatta ne babatwala babasula e Nakasongola mu pipa eza asidi. Mwenna abamanyi Military Barracks y'e Makindi etudde ku nguudo ndowooza nga bbiri. Oluguudo luno oluva wansi ku poliisi ekibuye lwambuka wepo n'oluguudo luli luyita oluguudo olutunudde ku Mubaraka oluyitamu n'oluguuka ekatwe muta wansi. Wetwogerera essaawa zino mu nsonda eyo eyawula amakubo agabiri okuli Mubaraka n'erekuba eriregera ddala mu kato wansi we wali empuku eno era nga Museveni yajongerako obuwanvu n'aba nga basobola okuba nga baleeta abantu okubaleeta ekino battiramu mu mpuku ezo ne batufumya akawungezi mu biroole ne babatwala ne babaziika. Empuku eno efuuse kattiro eriko fuuti 25 okusinziira ku drone yange yasobodde okugendayo mu mpuku eno eri underground mu koona eryo mu Mubaraka opposite Kayemba Road. Empuku eyo weetunudde wansi weeri webattira abantu bannayuganda okubola obamalako. Kyokka bagambye abantu bano ebintu bakola bikolobero bino si bya bannayuganda. Era bannayuganda teri muntu alina mutima gusobola kutta bantu okuva Uganda lwe yatandikawo okutuusa olwa kutuuka bano abantu bakola ki bwe bali mu kutta. Mbagambye empuku eyo eri ku Mubaraka opposite Kayemba Road okuli ekkubo erikirira ku tawansi eri ekatwe bayita ku tawansi mu katwe. Abantu bangi battiddwa naye abantu bano bali okuttibwa emirambo lyo gifunyizibwa akawungeezi ne gitwalibwa e Nakasongola mu asili chambers ne bateeka eyo. Tugenze maaso. Nga mwawulidde nti eyali Governor wa Bank of Uganda yabinyise mu nsuwa nadda Katonda gye yamuyise kituufu era sigenda mwogerako naye ngenda bagamba ekigambo kino nti nga bwe nsiba mbagamba nti wandi omuntu mukulu mu office nga atudde ngoloza nti yakola kumbe obunyarwanda buli mu kukola ebintu bino nkiddamu wandi omuntu mu office nga atudde ne si yabakola abanyarwanda bali mu office zino zonna tebakulya ssente oli ne bwetuuma erinnya ery'ekinyankole si munnayuganda banyarwanda. Abaddukanya ensimbi za Uganda n'ebitabo bya Uganda bonna banyarwanda nga wetwogerera omwami no gwe bayita Keith Muhakanizi Pius Bigirimana amanya mugawulira be bali mu kitavu ky'eggwanga okukitabangula n'okubba ssere zino zimala bwe twogerera essaazi n'ekitavu kya Uganda temuli nsimbi. Njagala kubuuza ekibuuzo kimu nga sinagera ku point eno. Lunaku ki lwali owuliddeko ng'oli musajja mukulu olina emyaka otegera bulungi Uganda ekitongole ekisolooza omusolo kigamba twetaaga gavumenti etwongere ku misaala egy'abakozi oba twetaaga supplementary budget bweti ne bweti mu myaka gyo ng'otegeera kiri bwe kiti. Revenue Authority sente zebadde esolooza nazo tezikyaliwo wadde ono yabagamba bongereko abakozi teziriiwo ne mu treasury ya Uganda temuli sente zonna bazibbamu. Omugenzi Muteebire abaddewo kiwumanza ng'ente ekola ki essa bw'owulira essa ng'olowooza nti ekuma mu kyoto kumbe bambi egumaza bugumaza.
omusajja abadde mu bintu bino byonna gwe bayita Keith Muhakanizi era yabadde afuga Bank of Uganda ebbanga lyonna ono nga kifaananyi kiri awo era essaawa zino yatwala emirimu gino lwakuba nti bwenjogera ensonga zino mbala bazikyusa naye ku proposal gye ndalabyeko Museveni abadde ayagala nnyo Keith Muhakanizi yaba afuuka governor wa Bank of Uganda nkiddamu ku proposal gye baleetedde Yoseri Tobasula mutano wa Karekyeze museyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe proposal egamba bweti nti ye asuggestinga Keith Muhakanizi yaba abeera governor wa Bank of Uganda naye ajja kikyusa kubanga olutogera ekintu tagala bamukube ggoolo asobola kikyusa kati mujjukire mbajjukize bulungi nnyo mujjukire Uganda Revenue Authority ekitongole ekisolooza omusolo kibadde mwani mwasooka mwani Kajina Muki era ni Kajina Muki Munyarwanda Revenue Authority ebaddemu abanyarwanda all along buli abeeramu nga munansi bamugobamu tugenze mu Bank of Uganda muwulira manya Simega Kasekende gani bonna babajja mudda muli mbani ani yabbasereza Bank of Uganda nazibuzabuza zonna bagenda bamusanga ina passport bili eya Uganda ne ya Rwanda what is she ali mu Rwanda jakole emirimu gisereza igwanga bazitwaza ne bazibba tugenze ono mwani nga tannafa mujukira skando ya Crane Bank n'ebintu byero by'ensimbi bani ababiri mbanya Rwanda tugenze ku pallet ezabuli ku kisaawe Entebbe ezalimu obuwumbi lwenda imagine 900 billion Ugandan shillings vanished between Entebbe Airport and the State House in Nakasero. Who was responsible? Whereby himself, the foreigner, the Rwandi origin, Yoseri Tobasula, the son of Karekyeze, came out and introduced a new committee to find the whereabouts of these 900 billion shillings. Who was commissioned for that committee? Edith Nakarema, the Rwandi origin. Katiya mujewo kubanga she knows much. Na musikizo omulala onamutola for further studies. Ne mudone mukanula amaso ne wale kama musime mwogera tribalism ani afuga ense yo muki. Menze maso. Yo point njimaze njala mbawuli ebintu bino nga mbibadira mbibalaga bulungi nnyo. Tugenze ku nsonga. Buli parliament yaffe ey'ekibogwe etulamba mbaba parliament yesinga obudendo za munsi no kubana babaka abangi nga ne India ensi bwaguge nene ndowooza nzo kubatewoza mbaba parliament yabo betulina kiche kyatuukawo ono omwami ayina dame byebibumbe bibambaze engoye okulagira k'abaguzi nti n'olugoye lumba bwe luti kabere minister abera dame kabere permanent secretary abera dame kabere governor Bank of Uganda abera dame kabere ani abera dame kabere inspector of police general inspector of police bonna dame ye ayina buli kimu just bano bamuyamba kutukiriza birimuje bwotogerere sawa zino sente zonna ezisabiwa mu parliament as supplementary mu mayo mulimu gwezikola saagala mukabe tutunowa sente zebasaba mbuza State House okugirinovatinga ne supplementary okudukanya budget 65% ebitundu nkaga mpitano ku buli 10 sente ezo zezigula amataka ga Buganda gonna nchiddamu 65% sente parliament zeisa ku State House zezigula amataka ga Buganda gonna so tezikula mu State House nabagamba State House ng'ennyumba erina abantu abatawera abantu abali responsible abantu abayina okubeera mu State House bali abantu nga 8 naye erina department y'abambega abatambula ensi yonna babasasula ku sente ezo kati mukitegere bulungi buli sente eva mu committee ya parliament bamuwadde sente kiba kitegeeza nti abasajja bano bakoze omulimu gw'amaanyi ennyo okubba eggwanga odyavuwaza kati gwaliyo ng'okyagawumbidde njagala nkulage tugenze mu maaso jo oba enako bbiri babagamba nakola video ku Sunday muri Bulange Mmengo ne bagamba nti abaana bannambi bali mu kubona abolera mu nsi ey'abajjajjaabwe yobaabobwe tugenze mu maaso echi ekapeeka mu industrial park kikali amaziga abaana b'abantu bali mu kubona abonera eyo abaana b'abantu bali mu kufa kino muyinza okulooza nti kya muniino
naye baganda bange njagala mulabe ka video kano njagala nsoke mbalaga video bubiri bwe nabalaga luli then ndyoke mbatwale ku information entuufu eraga kye kigenda maaso mu kapeeka kano ka video kenasooka obbalaga nga bali mu kwokya omwana munne Uganda wuuyo bamwokya kapeeka oyo munna Uganda akonkatadde kambalaga akalla nakano nakabalaga kabana Uganda baba nakano nakabalaga kabana Uganda nga bayire bisaaniko kako kawedde katugenze kala bonna maze okukola eggulire eyo abaana bonna abakolera mu kampuni ezo batandise okwekumamu ogutaaka nga bakoye effujjo abaana bano bagambye ekimala kimala era batandise okwekalakaasa mu butongole baabano bawo bana Uganda baana bamwe mwabazala mwawera balina diguli baabo batandise okwekalakaasa baabo ekibaleka kalakasi nga mukimanyi bamaze emyaka 2 ejja lockdown nga bakola tebadda waka asooka ofuna ensimbi entono afuna nusu kakaaga asemba ofuna sente nyingi afuna nusu kanaana olunaku batandika okukola ku saa 12 banyoka saa 12 tebereza omwana w'omuntu yasoma diguli oba ina certificate ng'omusasula nusu kakaaga akakaaga kano kwe kuli ekyemisana kubanga kampuni si ekibawa aba saving sente meka akanana kali asemba ifune sente nyingi kaafuna kitegeeza bafuna $2 n'ekitundu oba $2.5 per day ngateban najja kola kitegeeza bwajja kola nchi ya 15 oba ya mutwalo najja ko n'ekyegulu kitegeeza bakolera $1 lunaku bana abaana osuubidde bagenda kuvaayo ddi era ensi egenda kusigala etya abaana bano bakubibwa batulugunyizibwa teri complaininga bakutta ne bakolagana ne poliisi y'omu kitundu ne babuzaabuza obujulizi ekyo nakyo ne kiggwa ne kibeeraawo kati njagala mbasomere ebintu bino mbuulire bulungi nnyo waliwo omwami eyefudde ekizibu omwami ono wait a minute all right waliwo omwami gw'omwana eyagamba bwe twali tuli mu kampeyini yagamba mbu ye tasobola kusalutingira Kyagulanyi Ssentamu nga president omwami ono amanya ge yeyita Sula Semakula naye nga amanya ge ye Sula Nkizimana amanya ge amatuufu oli gino bino mbagambye tukooye okumanyirwa amanya goli gino amanya ge oli mbagambye ndi mukambwe nnyo mwabatanategera kye bayita nti ensi yaffe bagitwala nga buli lwokwata ku kizimba bawuza tribalism nga babatutta Banyarwanda kati kabikkuse omwami yeyita Sula Semakula alina ne muwala wa MP ali mu parliament simbe bamuyitaani omwami oyo y'omu ku Banyarwanda abali eruweero bali mukutta abaana abaganda babasindikira ddoni zibakwata teyakomye okwo naddira musajja mukulu w'emyaka 6 wa myaka 7 eyakwata ensimbi ze n'agula ettaka lye n'azimbako amakaage n'agenda n'amenya enju y'omusajja ng'akozesa amagye ga SFC ne poliisi nga teryambuziza amugoba mbaga ye Nkizimana niye yeyita Sula Semakula gwagoba muzukulu wa Nambya mugoba ku ttaka ennyumba egyazimbidde bbanga gyakadiddemu bagimenyeewo akozesa amagye ga SFC akozesa poliisi
omwami yakubira endulu RDC yamugamba tebimukwatako nakubira deputy RDC namugamba tebimukwata nakubira DPC namugamba I'm less concerned about your issues okujja obanga nti waliwo omuntu omwe yali amuyambyeko era ne bwe yakyogera kuba mugamba get out of this business n'agivaamu Hakizimana yagoba omwana omuganda ku ttaka ly'abajjajja biri Luwero Museveni gye walwanira kikye walekayo teri wadde Referral Hospital kuba waligambye nakaseke mufu teri wadde job center mwateeka kutulugunya baana bino ebintu byogambwe nali byekoze kati abagala okumanya achievement za Museveni zaakoze oba Yoseri bahabura bakoze mu mugwanga kanzi basomere zino achievement za Museveni of NRM for 36 years killing Ugandans, stealing people's lands, creating wars between Uganda and the other neighboring countries, tribalism, propaganda, blackmail, divide and rule, both cultural institutions, religious institutions, leading elections, continued abductions across the country, political instabilities, Igi, Bijambia, to put people in the concentration camps, continue borrowing money to build Museveni's dynasty and empires for his benefits in Rwanda. No infrastructures in Uganda. The fake investors continue refugee entering in Uganda to the extent that many Ugandans, they don't have identifications. To the extent that the nationality of all Ugandans is in balance, whereby every Ugandan, after 10 years, your nationality gets expired. So who is fooling who? Personalizing Uganda has his own country, and personalizing Ugandan properties has his own properties. To the extent all Parastatus body belongs to him and all companies, including the state treasury. So for 36 years, we've healed nothing apart from suffering, killing indigenous Ugandans. These people, they are good at camouflaging. If you don't know the word camouflaging, it means someone can come and pretend to be something which he or she is not exactly that person or that thing. So bagezako nnyo okwekweka mu kintu batali. So yensi gye tulimu. We must come openly to distance these people. Kubanga bana abantu batufukidde kizibu. Buli onogaana okwogera ku kintu kino kigenda kufuukira ekizibu. Eri abanyarwanda abalungi abaatulanga tebagala kumanya. They are Ugandans. So kawebuze lwaki bw'oyogera ku kigambo Uganda oli azimba omutima, ku kigambo Rwanda azimba omutima. Lwaki azimba omutima? Lwaki azimba omutima? Kati n'otunulira embaata y'omukazi. Listen. Okumanya baatusiriwaza. Njagala mbazanyire vidiyo eno mutegeere nti bannayuganda baatusiriwaza. Twasigala ku kasala kubo. Mumpulirize bulungi nnyo n'omukazi bwe yayogedde ku NBS. Era maama official nali nerabidde okuwa erinnya lyo, njala kutuma erinnya lyo olwaleero bulungi nnyo, olikkirize bulungi nnyo. Omukyala eyita Prime Minister wa Uganda. Omukyala eyita Prime Minister wa Uganda nina erinnya lyo. Due to the fact oganye okutegeera, nali ndowooza nti osobola okufunamu akategeera ne oganye okutegeera. Mukyala gwe Nabbanja baakuteekawo ng'ekintu ekifu okubeera awo bo bayiseewo ebintu byabwe. Olwaliro okoze statement eyewunyisiza ensi yonna. Ogambye bw'oti, muwulize kyayogedde, kanjizanye vidiyo eno. Agambye bw'ati. Naye abantu bano baagala nnyo olugambo. Bali bayiyiza kantu kaabwe, kundi gwe bayonooneka. Nti nebyanoroneddaza Prime Minister n'olwo byatandika kulafera magezi mpulampula bagati awo yasagette tusobola kukola ye President waffe omulungi ayinza okukyusa amateeka kiraba bulabi naawe. Visit the Google Play Store. Ka video nezasike kano. Agambye nti Yoseri bahabulwa gw'amanyinga President wa Uganda. Era yakatandika okufuga. Era afuga bulungi nnyo ate akyatufuga. Kubanga oli omulala tamumanyi. President n'amubuuza owaayo. Yoseri tebahabulwa yaani namugaye President aliko yafuga. Oli Museveni tukyammanyi. N'amugamba nti kati ekitegeeza eyali atufuga yali mulala. N'amugamba of course oli Yoweri Museveni mulala nnyo kati omukulembeze atufuga ali mu kisanja ekipya agenda tufuga forever ye Yoseri tibahabulwa tabayisirwa. Kitegeeza ki? Bwe munaagaana okwogera ensonga zino mu butuufu bwazo nga bajjajjaffe baakola ensobi okukuuma abantu bano ne babaliisa n'abaana ne babifuulira gwe n'ogaana okwogera ensonga nga bw'erina okubeera
n'oli okotandika ogamba simitu kuba kuki buli muntu mugambe openly nti A is A, B is B bakuswaze bakukyawe naye ng'okyogedde ngenze maaso. Ngabe nabagambye nti olwaleero ngenda kwogera ku nsonga z'abantu abeefuula nti banoonyi ba nsimbi so nga ate banoonya byabwe. Wetwogerera essaawa zino okunoonya emirimu mu Uganda bakutuma e Nairobi ku bigere. Naye ate kifuuse kizibu nti mu Uganda omuntu yenna yeetandikirawo omulimu ate agugibwako n'afuulibwa embomboze mu ggwanga lye. Mu Uganda tusoma kufuna mirimu so si kutandika mirimu. Okutandika emirimu si kyangu ne bw'oba ogutandise ne gubeerawo ate ebeerayo abatamanya ngamba abajja ogwesisikamu oguteekamu oluseke ogutwala. Wano wenjagalira muntagingire abavuunizi ba vidiyo oba abavuunizi ba firimu tuyita ba VJ amannya nagabasomedde dda. Naye before nga sinagenda eyo njala nziremu nsoma amannya gano mugawulire bulungi nnyo abantu bano bali mu buzibu ate nga bannayuganda. Njala nziremu nsoma amannya gano mugategeere bulungi ate nga bannayuganda mutegeere obuzibu balimu kubanga tukooya akamanyiro kano. Njala muntagingire omukulu gwe bayita VJ Julia, VJ Emmy, VJ Tom, VJ Shalkan Lee, VJ Jingo, VJ ISP, VJ Avechu, VJ Kivo, VJ Kevin, VJ HD, VJ Same, VJ Little T, VJ Mua, VJ Lance, VJ KS, ne VJ Julio, Wepo, ne VJ Close. Untandise bati. Njagala mbeerera wudandikirya muwulize ensonga zino. Bannayuganda bangi bannabitone basanze obuzibu. Olw'ensonga nti Museveni ye kyasinga okumanya bw'alaba ekintu ekiteredde ayagala akyawulemu akikyankalanye yafuniraawo era akontrolinge. Navaayo ne ŋŋamba abayimbi ba Uganda mwakola ensobi okweggyako ebitone byammwe n'obuvunaanyizibwa ne mbikwasa Salimu Sale bwe mwagenda e Kapeeka. Salimu Sale y'omu ku nteekateeka y'okwavuwaza abaana bannayuganda naddala abaana ba Nambi. Nkiddamu Salimu Sale y'omu ku balina enteekateeka eyavuwaza abaana abannayuganda n'abaana ba Nambi mu Buganda. Ayina gavumenti eyiye munda mu gavumenti ne ssente z'akozesa teziriko accountability. Mwakwata ebitone by'abayimbi ne mbiwaayo ne mutunda ebintu byammwe mwe ne mugenda. Ne mutandika okukola obubiina obusukka mu bubiri ne mutandika okwewakanya mwakomekkereza abayuzizza nga batadde wali. Essaawa zino ogwo mulimu gwali gwammwe nga mumugulinako monopole kati mwagugabayo. Bw'otwogerera essaawa zino mu Uganda mulimu bannabitone abadde balya ku bitone byabwe. Nga bwe twogera ku bitone nti omuntu asobola okutandika okuyimba oba okuwandiika oba okusiga ebifaananyi. Bw'otwogerera essaawa zino waliwo obuzibu obugudde mu Uganda naye nga bulimu ekizibu kimu kyembadde nfunyemu interest gye njagala bategeeza. Business ey'okuvvuunula firimu mu Uganda efuuse omulimu ogukuŋŋaanya bannayuganda kikisooka. Gusanyusa bannayuganda, guliisa bannayuganda, gubawa emirimu ate ne bayiga bingi nnyo. Naye era lyadde teribusa omulimu guno baaguyingiddemu. Okusinziira ku dowuniza ku mpepula ze balabye waliwo ekigendererwa eky'okutta bannayuganda n'abaana ba VJ okujja bizinesi z'abantu abatunda firimu n'okutta omulimu guno mugerera ekigendererwa ate n'okuttiramu bannayuganda abadde bakola emirimu gino. Otwogerera tumanyi mu nsi yonna buli nsi erina department oba ebitongole ebiddukanya ebitone by'enjawulo. Tugenda mu ggwanga erya America waliyo kye tuyita Hollywood gye bazanyira firimu ne katemba n'ebintu ebirala eyo. Ne tugenda mu India waliyo ekitongole kyekimu. Ne tugenda e Nigeria waliyo ekitongole kyekimu. Ebitongole bya amanya gaawukana bwawukanyolwa ensi ezo. Ne tugenda e South Korea ensi zonna ezizanya firimu zirina ebitongole ebyo. Bwe tujja mu Uganda namwo mulimu ekitongole ekyo lwakuba tekirina maanyi kubanga mu firimu mu Uganda tezinafuuka nnyo kyamaguzi naddala ezaffe eziriroko. Naye firimu ez'abagwira mu Uganda zitukuliddeko ffenna. Nze natandika okulaba firimu nga ne firimu ezimu mu Uganda tuziraba ku nnaku nkulu. Nze natandika okulaba firimu nazirabira ku Buluumu ewali ekiyovu awo mulaba ewali ekiyovu. We natandika okulaba firimu twalabanga ziwo baasi simanyi zaani zi-inspector delegate tuzirabirawo ku Buluumu awo ku kiyovu. Waggulu bayita ku Buluumu we twalabiranga firimu. Naye olwali twafuna abaana abannabitone bajja ne bakyusa vidiyo zino ozitwanguliza n'atamanyi Luzungu okutegeeza bali kye babategeeza abaana obulema obuteekawo. Naye bannakigwanyizi abatandise okuleeta olugezigezi okusaanyawo movie industry eno ng'ate beerimbise mu bintu ebirala ng'ate bambega kati njagala mbandula olwali mutegere bulungi njala mutangiraga ddi wano.
Ragadi wachankalanya music industry n'ogiteeka wali ate all along Ragadi obadde obega bannayuganda omuli abayimbi ne bannayuganda bali mu diaspora. Ragadi mukozi wa ISO nkiddamu, Ragadi mukozi wa Internal Security Organization, believe or not. Wachankalanya music industry n'ogikuba wali. Bakuyingiza mu movie industry ogichankalanye naye nga ate kigendererwa nti Salimu Sale nono omwami Kagolo be bali mu kukola omulimu gw'okusindika bambega buli kitundu kyonna ekya Buganda okutandika okubega bannayuganda okutandika obbasaanyawo Omukono. Mwebuuza abaana abawagira enkyukakyuka bakwatibwa batya? Abaana bakola bizinesi zaabwe eza firimu bakwatibwa batya? Lwaki batwala ebintu byabwe? Kati story yino wano entuufu njagala mutagingano Ragadi Dani Kazibwe eyita musician, the old lion. Lekera okubera munanfuusi, lekera okubera munanfuusi Ragadi Dani Kazibwe. Music industry wagisaanyaawo kati era bakuleesa osaanyeewo movie industry. Olimbega wa ISO since day one. Ne mu mission ezaali zaagala okujjawo Kyagulanyi wazirimu information agiba one ne bagamba Ragadi, he was among the person who were trying to organize the assassination of Robert Kyagulanyi Center kwa juna kibagamba. Kazibwe ensi ekimanyi Ragadi oli mukozi wa ISO. Era nga ne mu safe house ezisinga obungi mu Uganda zonna ozimanyi. You give orders and you give orders whom to be arrested and whom to be killed. Let the world know, let the world get information about you. Ragadi Dan oli ISO agent. Atamanyikiddwa neze nkumanyi. Katugenze maaso. Olwatuuka basajja bakulu ba vijje bemenye batandika okutandika business ey'okwogerera firimu ezikyusa ne zitunyumira nnyo ne tuyigamu bintu bingi nnyo. Naye mu kintu kino abantu bano bagenze okulanga abaana bano bafunye ensimbi era nga abantu bangi nnyo abakoze library okuba nga bafunamu ssente. Tukimanyi nti mu Uganda mulimu amateeka era tugakkiriza nti mwegali. Naye waliwo abantu abakozesa omukisa okwonna bizinesi z'abannaabwe. Bwe twogerera essaawa zino ekitongole ekikwasaganya empuliziganya mu Uganda ekya UCC kye kitambulirwako ensonga zonna ezifulumizo ne ziweerwazawo ku mpewo. Naye ekitongole kino bakifudde kya bigere nga bannakyagwanyizi batandise okuteeka obukampuni obubba bannayuganda n'okujja abantu mu bizinesi. Ekitongole ekyo ekya UCC kye kikwasaganya ebifulumizibwa n'ebibezebwa ku mpewo. Naye lwali tolibusa ne wafuukawo ekitongole ekirala kye bayita URSB, Uganda Registration Service Bureau. Kino kye kitongole kiwandiisa ebitongole byonna ebyetaaga okukola emirimu egyo. Era ebitongole bino bingi biwandiisiddwa. Lwali tolibusa era bana bampembe ne batandikawo ekibiina kye bayita UFMI, Uganda Federation of Movie Industries. Naye ekitongole kino kiri meant okuba nti kikwasaganya ensonga za video oba za firimu Uganda wokka so si ku international level. Ne wabeerawo ne UPRS, ekyo kikwatagana ku music industry era kirimu obuvuyo bungi nnyo. Ekitongole kino kye tuyita UFMI, Uganda Federation of Movie Industries, ekitongole kino kikulira omwami gwe bayita Kagolo Hussein. Kagolo Hussein ono ngenda mwogerako mbabuulire olugero luno mutegeere nti mwafa dda nga temumanyi kye mugenda kufiira. Olugero lutandise bwe luti. Kalutandike bwe luti. Mu mateeka amatuufu movie oba firimu ezizanyibwa mu Uganda ne bannayuganda bazizanya balina copyright zaabwe era bwe si balinaako buzibu. Naye ekintu kyonna ekiyitibwa foreign copyright oba foreign movie gwe munnayuganda yeyita Kagolo ne Ragadi Dani ne Salimu Sale temulinaako copyright okujjako nga mugenze mu nsi ewava video ezo wava firimu ezo ne mwogera n'amakampuni gaazo ne gaba rights okulemesa bannayuganda okukozesa video zino. Nkiddamu mukulu Kagolo Hussein, Ragadi Dani Kazibwe ne Salimu Sale ne Eritu Mwine temulina right egaana bavijje egaana abantu balina library mu Uganda kutunda videos pabweru wa ggwanga. You don't have that right. Okujja kunga mulese rights okuva mu Hollywood oba mu Netflix, mugenze India mu Bollywood ne babagamba nti bawadde rights, mugenze South Korea babawa rights, mugenze Nigeria babawa rights. If not so, these videos and the video and the library and the video library owners, they have all 100% rights okozesa content ava mu nsi ezeebwe ezitali za Uganda kubanga temulina rights.
olw'ensonga waliwo endagaano ze mulina okulaga ensi ze mwagaana okola kuba temuzirina mwe mwakola kintu kyammwe ne mujja muri Yoseri ekyo kyammwe kyabufere kujja baana bano mu business. Ngenze maaso. UFMI kye kitongole ekyawandiisibwa mu mwankwetu era nga kyakwekebwa era nga sinagenda eyo abantu abalina obuvunaanyizibwa mu mulimu guno be bandibadde aboogerezi ba firimu zino era ngenda kusaba bivijje mwenna mwensomye mugende mwekwate mutekewo ekibiina kyammwe mukijesalinye mbateeka musobole okubanga mulina rights z'ebintu bino so si abatalina buvunaanyizibwa ku kintu kino kubanga batufuukidde ekizibu. Ngenze maaso. Ekitongole kino ekiyitibwa UFMI ekyateekebwa Mwami Kagolo ng'alina bapatroni baakyo okwali omukulu Eri Tumwine, Salimu Sale, Wepo ne Eri Kayanja be babeera mu kintu kino. Oluvannyuma bagenze bakivaamu ne bakirekera abalala. Bwe twogerera mu bitundu bino wammanga Kampala, Mukono, Wakiso, ekitongole kino kigenda mu maaso ne kikwata abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abatunda video oba batunda firimu zonna ezo engwira nga tebalina rights naye ng'obuuza abantu bennyini abakwata right mwazijja luddawa. Twogera waliwo n'omwana yalusula mwaka bago bakwata mu Kampala awo ne batwala edduuka ne bajja buli kimu ne balitwala omwana ne bamutwala ne bamusibira Luzira bwe yava Luzira mwana muwala yagwa eddalu ekyava mu gweddalu bwato era gye yakomekeza bamuziika eyo sayidi z'Eruwero. Bagenda bakwata buli gwe bakwata bamuggyako ebintu bino babitwala. Kati wetwogerera essaawa zino movies eziri mu Uganda Abannayuganda zibasinga obula ze movies ziva ebweru kubanga movie industry mu Uganda ekyali wansi naye nga rights zo zirina okubeera nga z'Abannayuganda naye ziri ez'ebweru zisigala nga agamba nti ozivunaanyizibwako olina rights naye nga temulina rights. Mugenda mukwata abantu abeetandikirawo library zaabwe abeeterawo ebintu byabwe okutandika okukola ebintu bino kubanga temulina copyright za bintu bino. Singa munaave ne mulaga copyright zino kitegeeza mujja kuba mulina right naye muba temuzirina temusobola kukwata abantu badda mu kikomye. Mukulu Hussein Kagolo ye life president ow'ekibiina kino ekya UFMI era takyukakyuka okujjako ba board members. Era Mukulu Hussein Kagolo ono please nkusaba n'obuwombeefu before nga tonnakola kintu kyonna kulemesa Bannayuganda bakola business zino sooka ogenda ofune rights zonna eza foreign movies olyoka ogane Bannayuganda okuzanya firimu ezo oba okuzizanya oba okuzoogera oba zikyusa kintu kyonna. Bavijje abakola omulimu guno bagukoledde emyaka gwe nga wali wooli naye nga toguliimu. Lwaki si gwe wagutandikawo? Abaagutandikawo bo nga bazze bacomplaininga. Tolina ndagaano n'ekitongole kyonna ku international level kyakuwa rights kubanga mu bintu bino bw'obaga nti ogamba olina rights z'okuyimiriza abantu bano bakola omulimu gw'okwogera video n'okuzitunda video engwira. Waliwo kye tuyita respectful agreement. Respectful agreement y'endagaano eno eweebwa omuntu yenna atali wansi eyo ng'olina obuyinza ku video oba content ow'ensi endala yonna gye ziba zivudde. Naye mukulu Kagolo ne Ragadi bwe muba temulina respectful agreement eno please temuddamu kukwata Bannayuganda wadde okubba ebintu byabwe. Musobola okuba ne right ku video za Uganda movie industry za Uganda naye foreign content nga temulina ndagaano eno please mukola kyabufu muve ku baana b'abantu. Tugenze maaso mutambula eggwanga lyonna ne ttiimu yammwe nga mugenda mu Uganda nga mukwata abaana ab'ebibanda mukwata library zaabwe ne mutwala ebyuma byabwe omuli TV omuli movies omuli amplifier omuli na music system ne muzitwala. Bwe mbanga mmaite tikintu kye mukola mateeka lwaki abantu bane mukwata ne batwala mu makooti akakodyo kali kwebwe kati buli mwana go bakwata oba buli library gye bakwata bakutwala ku police ne bakusibira waawo ne bakulagira okusasula ssente era olumala osasula ssente nga bakuta naye ebintu bye bakubyeko ebintu bye bakuta ne bete bakubikuddiza reason being nti tekiri mateeka kubanga omuntu ali mateeka bw'okwata omuntu within 24 hours olina okubanga omututte mu kooti atebye omusango ogwo guba gumusizi bamusibe. Lwaki emisango gino mugimalira ku poliisi nga ate n'ebintu by'abantu bantu mbaddiza one okujjako okuwandiisa ekibiina kino ne mukozesa Salimu Sale ne mukozesa Eri Tumwine ne mukozesa ne Iso okuba nti mugenda buli wamu nga mukwata Bannayuganda nga n'omulimu si gwe mukola kikyamu. Ngenze maaso abantu bano bonna abakwatibwa bwe batwalibwa ku poliisi tebaggulwako misango babatiisa butiisa ne bajjako ensimbi zaabwe n'ebintu byo ne bisigala. Kitegeeza
omuntu yatandika omulimu gwe ne milioni ze 3 milioni 5 omujje mulimu library ogigadde sigwa omulisa sigwa omunywesa nga ne filimu z'omukwata sizanga na Uganda mbabulidde endagaano mwe mulina okuba nayo mba temugirina muve ku bannayuganda kino mukikola olw'okuba nti Salimu Sale mumukolera mutya ensi kyeyagala otegeere ngenze maaso mukulu Hussein Kagolo obadde okolera state okumala ebbanga ddene ng'ensi tekumanyi njagala nkwanika olwaleero wait oyeragadi ngamaze okuyingira office eri mukubba abantu oyeragadi mumulaba ngenze maaso era yo mu office ngamaze omulonda nga chairman akola UMFI ragadi yavude mu music industry ngamaze jonona uyu ragadi temulaba uyu ngamaze okona music industry kati yagenze mu film ngenda bali telefone bino bembirebe kati ono ye mwami oyo Kagolo mumulaba yoyo Kagolo ali mu kutawanya movie industries n'okwagala okukwata ba vigile n'okubatta babajje mu ggwanku babagala sente ono aline eri tumwine bakozesa bana okucyankalanya bana Uganda ngenze maaso era abantu bebambabo kuba state agents kati ngenda basomera information mutie mujja kutegeera ensi kikyetegeeza bwebate bajja mu library z'abaana ne babbamu ebintu bebetwale babasiba nga tebaba trains wadde mu court zezo library zebakabba buli kimu ne bakitwale bakijjawo ezo na library wano nga bakolaga ne police okubanga bagenda okulumba n'okukwata banda Uganda bakola business zaabwe ezimu ku business z'abantu ze basudde nenga za library bakozesa police babo ku police wokka we bakolera tebalina wale bakolera ku police ukawe bakolera tebagenda mu kote batola abantu makoti lozamule bikabe motoka bakozesa biriko uje bibakozesa okubba ebintu by'abaana okubba abantu batandikira business zaabwe ze motoka zebakozesa za uje zebakozesa muziraba zebakozesa ezo okutulugunya bana Uganda tugenze mu maaso bintu by'abaana ngamazo bibba ezo library zonna bazibye bazimazeewo kati ekizibu kiri mu kintu kino kiri bwe kiti bwe bamala okuregisteringa ekibiina kino naye nga tebalina rights ne bagenda ne bakola akakodyo kaakano mukulu ono Hussein Kagolo gw'embalaze ne mukulu munne Iragadi bakozesa Salimu Sale ng'akanyewo okutiisa offices zaabwe kati baziza ku muganzirwa zaabwe bakolera business zino ez'okunyaga abantu naddala abaana batunda video n'okuzoogerera eyasooka okubeera patron yali General Eri Tumwine n'abivaamu ne baleeta General Eri Kayanja n'abivaamu kati ne baleeta olw'okuba nti ono mwami Kagolo ne Ragadi bamanyi Salimu Sale ne bagamba katukozese Salimu Sale wetwogera Ragadi kati ye new chairman ow'ekibiina ekyo kya UFMI naye nga ate bali ku muganzirwaza gye bateeka office zaabwe UFMI eno olw'okuba nti ediringa ne General Salimu Sale neeyambisa omukisa guno ogw'okuba nti bagenda kukozesa abantu bano okuba nga bakola emirimu gye baagala nga bakozesa Ragadi okuba nti yeetaba mu kintu kino okikola batambula bakwata abaana nga bagalawula library zaabwe n'okuba nti bakola omulimu gw'obwambega okwetola Buganda ne Busoga wetwogerera omwami ono Kagolo ye nannyini kampuni etunda perfume gye bayita Golden Woods eno kampuni erina buli katawuni konna at least akaduuka akatono akatunda perfume nga kaliko omuzindalo omunene ogulanga abaana bano bonna batunda perfume mu bitundu bya Buganda bonna bambega ba iso oba bambega ba semwai nga balipotinga butereevu ewa Ragadi na reportinga ku semwai ne reporting ewa Salimu Sale okuba nti bakwata abaana ku bitundu mujjukire nti abaana bangi nnyo abali mu bubuga obw'enjawulo mu Buganda bakowa bate baagala government ya Museveni so olw'okuba nti bano babakozesa nga ba spy bali mu kibuga buli kabuga konna akatono mu Buganda ne Busoga nga batunda Golden Woods perfumes
ate namwe abagula perfume zino mwegendereza kubanga kye baziteekamu temukimanyi nabagamba enteekateeka y'okusaanya omuntu ayitibwa munda Uganda indigenous eri mu jjiya perfume zino nazo si nnungi nnyo kubanga bwebanga omwami azitunda akolaga n'essale nga omukozi wa iso Ragadi Dani Kazibwe naye azirimu kitegeeza buli anaagigula ng'ogula okusoma Golden Woods ojja kuba oluguddemu era ng'olutegeera bulungi. Wetwogerera omwami ono akozesa abavubuka bano abatunda perfume zino eza Golden Woods eza perfume mu ggwanga mu ddala mu Buganda strictly mu Buganda ne Busoga. Abavubuka bonna bano bakozi ba iso baseemwayi kati gwe abaddayo nga beebuuza lwaki bakyakwata abaana mu byalo drone zibakima naddala mu Buganda ne Busoga. The reason is Kagolo Ragadi Dani nga bayitamu company ya Golden Woods bano abaana bonna batunda perfume zino bambega ababega door to door babeze door to door bali mbubuga obuliranyewo okumpi abantu babeera kyangu nnyo ku identifying abaana abagala enkyukakyuka n'abaako wedda era basongako obusonzi nti oyo asula wano oyo asula wali ono asula wano nga bakwata so nno abadde akitegedde mu kitegere bulungi nnyo nti omwami ono Kagolo ng'akolaganira gaddi bakozi ba state era baagala kujja omulimu guno. Ekintu ekisinga obubi nti woowulira n'odda nti omwami bamuyita gaddi oba bwe bayita Kazibwe Ddaani bayita Kazibwe Ddaani n'owulira nti musajja Muganda naye omutima gwalina mufu. Nina ne sitole gye nkyanoonyerezaako ku Ragadi ono naye nja kufuna. Ebbanga limaze mu music industry wavaako dda nga ba Emperor de Lester Rob but obadde oyingiza ssente empya n'enkadde ng'ate ekimanyi waliwo business eziri ba Don Mafias mu Uganda ddala basali musale abatunda enjaga wandibanga oli part of that branch of the mafias who are selling cocaine to Uganda even abroad. Eyo theory nkyaginoonyerezaako. Bino twagambye katukobekuse mu South Africa during the apartheid abantu balwa apartheid abaddugavu abasinga bakolanga ne government z'abazungu okutta abaddugavu bannaabwe kyabatukako mwakimanya. Ragadi Dani Kazibwe bw'oba weegasse ne Yoseri Omunyarwanda ne Salimu Sale muyimirize bizinesi z'abaana Abaganda Bannayuganda bafuna 10 mu mirimu gye beetandikiddwa nga tebasabye looni jjajja tugenda kufa naawe ate ng'oli mbega. Abaana Bannayuganda bavundira mu makomera abalala battibwa lwakuba nti mwateeka buli wamu bamutedde bambega. Ngenze maaso abakozi bonna abakola mu kikampuni ekyo ekitunda perfume kye bayita Golden Woods ekya mukulu oyo bonna bambega nkibategeezezza bulungi kya mwami Kagolo. Omwami ono Ragadi babagambye bulungi tumukozi wa state era alipotinga bulungi ku seemwayi. Abaana bonna bakwatibwa essaawa zino mukitegere bulungi nnyo ani abakwasisa. Era mu abaana bali mu byalo eyo nga mugula perfume zino mumanyi abantu abatunda perfume ezo bonna bambega. Era Kagolo n'omwami Ragadi bakola akakodyo kamubwe kati. Bamanya nti ebintu bakola bya kiyaaye. Tebalina rights zisobola kuganda Bannayuganda bavijje kwogerera video ngwira. Ne bayita mu kitongole ekya Uganda Communications Commission okustopinga television zonna eziri mu Uganda ezizanya firimu enjogereza abavijje mu Uganda balemeziziraga ebbaluwa bagiwandiika. Naye ate ne baleka TV ezimu nga ziraga firimu ezenguyira naye nga sinjogerere nga baziraga. Nenga main target yaabwe yakojja bavijje bano mujjukire nti bavijje bano betugenze mu kawulo kana akakasammembe gye buvuddeko eriyo bavijje abadde bakola bu video obulaga Uganda gyeraga ne gyevudde n'ebikolobero Museveni byabadde akola. Kino kyanyiza Salimu Sale ne muganda we Yoseri wasantano wakalekezi kwe kuyingiza abantu bano mulimu guno okukyankalanya bavijje okwagala batta no bamalawo. Wetwogerera ekitongole kya Uganda Communication Commission kyawandikidde television izo nabu Uganda kizigamba temuddamu kuzanya video zo neza bavijje nga muzanya ku TV. Naye nga tezze zitali njogerere zo bazireseeko. Kino bakikoze batya tugenze maaso. Muluno lwe bagenda eggulu gy'obeera nti eggulu yatandikawo ensi Uganda ne batwala ebi proposal byabwe. Omukulu Ragadi Dani Kazibwe yagende wa Salimu Sale n'amuwa obukadde 8 bweddu nga bayita mbuno bu project bw'ekiyaaye. Sente zino bwe zaamuweebwa n'asalawo ajje bakole okuba nti bagenda kukola omulimu guno bakutuukirize bulungi nnyo. Wetwogerera omukulu olwo yamala okufuna sente zino yakwatagana mwami Kagolo ne batandika okugabana ensimbi zino nga bataddewo obukampuni bw'ekimpatiira ne bayayi bannaabwe gye muwulira nga ne UCC mweri tugenze mu maaso. Mu bantu abalala bayingiza mulimu guno mulimu baggayi 3
abali mulimu guno ogw'okujja video firimu enjogerere n'okujja video engwira okuba nti bano abavijje abakoze omulimu guno okusanyusa n'okulabula bannayuganda babajja mulimu guno. Mulimu omwami gwe bayita Lordman Nsubuga, mulimu omwami gwe bayita Teba, yababeera gwe bayita Gerard Serunjoji, be basajja basatu abalina bu kampuni buno buli bubiri wammanga. Abasajja bana basatu kuliko Uganda Film Network ne Uganda Film Council. Buno bu kampuni nawo bwa kiyaye kubanga abasajja bano tekuli muno yazanyayo firimu wadde okuzanyayo kachina akokka. Ne bali mu mulimu gw'okuzanyawo industry ya movie ebadde kutaka buli muntu asobola okwetandikawo business nga talina amukubye ku mukono kubanga bw'otandikawo edduuka State Council gisasula license naye abaami bano basaze bakole ekintu kino. Bano abaami bamala okukwataganira Gadiddani kazi basajja bana basatu ne batandika obu kampuni zo okutandika okucunya bannayuganda bonna abali mu mulembe mu mulimu guno. Bano bakwatibwako ne begatibwako n'omwami gwe bayita Medical Gwa ono ng'omu ku mukungu mu kitongole ekya Uganda Communications Commission. Medical Gwa ono n'afuna ku bukadde buli 8 ne bayita mu Uganda Communication Commissions ne bawandikayo ebbaluwa kubanga etteeka lyali lisoma nti Uganda Communications Commission yali terina rights nakati era tebalina rights egaana munnayuganda yenna kutunda video ngwira oba kugivuna giza mulimu abayagadde nga akawaii tekaliiwo okujja nga waliwo endagaano eri yembagambye nti eweva mu Netflix oweva mu Hollywood oweva Nigeria endagaano bawe kiba kitegeeza nti waliwo agenti ba companies ezo bwe bateriiwo ne Uganda Communication Commission terina lukusa olw'okuba nti enguzi mu Uganda nyingi nnyo. Bano Ragadi ne Kagolo nga bafunye sereza salimu salo bukadulunana bakwata sereza bali wa Medical Golo ona Medical Gwa akola mu Uganda Communication Commissions ne bawandika ebbaluwa gye bawandise ne bagitegeeza TV ne radio stations obutaddamu kuzanya firimu ezo njogerere ku TV stations ezo era ne ziwerebwa ne babagamba nti badembo kuzanya firimu zitali njogerere ku TV za berazi kyagenda maaso ne ze njogerere bazijjewo ng'omulimu guno baagala gujjamba na Uganda bano bakusaanyeewo. Mu kino bwe kyamaze okukolebwa bane bagenda maaso okustopinga ebintu bino naye ekyembi ekiriwo bano nno bwe batuusaawo ne bakola ekyajabu kyekiriwa muno mulimu n'okugenda okufiirwa obulamu whereby nti omwami ono Kagolo Ragadi bakola bwe bakola office ku Muganzirwazza. Office eno ekulibwa CEO ayitibwa Nabbanja Jane ye CEO Owememe nenga Ragadi ye boss. Bano nno be bantu abagenda nga baduumira ebikoosi ebisindika police mu library mu bibanda oba ne mu bitundu byonna ebya Busoga ne Buganda okuba nti baggalawo library z'abantu okuwamba ebintu by'abantu nenga bwe babuuza mu tteeka ettuufu mwe bakolera ekintu kino teririiyo kubanga tebalina lukusa. Awo nno ennamusa bwe yatuuse ku nnyooge abasajja bano olw'okuba nti bakikola mu mankwetu nga tekiri mateeka yensonga lwaki omuntu bw'oba ogenda okukwata omuntu omubuulira nti waziza omusango bwe guti okusinziira mu kawaayiro k'etteeka bwe liti era teteekeddwa kukola bwe kiti. Teri muntu wa library gwe baali bakutte ne bamusomera etteeka lyamenye kubanga bakimanyi bulungi nnyo tebalina rights za videos ne firimu engwira bo bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Wetwogeredde essaawa zino bavijje nga bwe mbamenye bonna bali mu buzibu era nga nfunye information okuva mu drone zange ne ziŋŋamba nti ebitundu bya Busoga bakwata abaana bano business zaabwe baziggala nga beeyambisa bambega baba bali ku kitundu abakozesebwa mwami Kagolo ne mwami Ragadiddani abakolera company bayita Golden Woods etunda perfume bonna nga bambega abaliporting wa Ragadi na reporting mu government wakati okutegeeza baani abalina okukwatibwa. Abantu bano bwe bakwatibwa batwalibwako ebintu byonna era nga tebibaddizibwa okujjako bajjako ensimbi. Waliwo n'enteekateeka ey'ekitongole ekyo ekya UFM ekyawandiikibwa eky'omubenyi bw'amateeka eriwo etandise okutiisatiisa bavijje okubajja mu budde singa tebava mu kintu kye bakola ng'entabo eva nti bano bamaze bategeeza nti omulimu gwe bakola bamenya amateeka naye ng'ate omulimu be bagwetandikirawo. Kitegeeza ki? Drone yange yaŋŋambye nti leba bavijje abateekebwateekebwa okukwatibwa oba okugibwawo mu budde kubanga bafuuse bangumya mutwe oba bo tebaagala kutegeera bintu bino lw'ensonga bawakanya ekikolwa ky'abantu bano. Era ekitongole kino ekyekimpatira ekya UFMY
ekikulembera omukulu Ragadi Kazibwe ne mukulu Kagolo Hussein balina enteekateeka nga bayita mu bitongole ebya poliisi ebikuuma ddembe nga bakozesa omwami gwe bayita Filipo. Kulira ehangane bamuyita Filipo ehangani era n'oluno Munyarwanda balina enteekateeka n'omutayika drone zange ezerabyeko nga baagala okutuusa oba okukwata batuuse obulabe ku bantu bano wammanga. Muno mwe muli Vijje Junior Incredible ne mbaamu Vijje Moon wamu ne mwana mulenzi gwe bayita Vijje Saukandli. Obono yaani bana balenzi muyina amanya drone yange amanya gerabyeko agagala okutuusibwako obulabe olw'okuba nti bawakanya ebintu bino nga babuuzizza amateeka mu bayita nga bagenda kukozesa omwami gwe bayita Philip Izihangani ono ali mu bitongole ebikuuma ddembe baagala kutuusa obulabe oba okukwata bavijje bano wammanga omuli Vijje Moon omuli Vijje Junior the Incredible ne mbaamu n'omulala gwe bayita simanyi Shaukandli ono mu China mu Uganda. Kati bano bawulira nga batuusibwako ebizibu bino temubuuza ki ekigenda mu maaso naye nga omulimu guno gwonna ogukolebwa ekisookera ddala tudde mazima matuufu. Movie industry mu Uganda tetusobola competing na international movies kyekisooka. Ekyokubiri abantu bano batandika emirimu ku ssente zaabwe. Oli nagula library n'asubula video n'agera n'agula amplifier n'agula TV n'atunda film tomuwadde capital n'asasula license ya state council emulaga edduuka walina otteeka ezo rights azirina era gavumenti abagiwadde omusolo. Kati mukulu Kagolo mukulu Ragadi Dani ne mukama wa Salimu Sale mujjawo olukusa olujja lukwata ebintu by'abana abantu mbitwale mutandike no bagulako emisango nga temulina lukusa kuva mu Netflix oba mu Hollywood oba India mu Bollywood oba Nigeria mu Nollywood oba ne South Korea ewava film mulina lukusa ki? Mulina lukusa ki? Nkuta milioni zange 5 tandise library nsasudde license nziguddewo edduuka ntaddemu amasa ntaddemu firimu z'abagwira zonna nzitaddemu. Okitegeera ntandiso zitunda oludho kimenya mateeka naye gwajja okunkwata onkwatira mu kawaayiro ki ondazitteeka mu nkwatira olina rights z'ebintu bino. Singa mubadde mulina rights kyandibadde kalekaleko naye temulina rights. Lwaki mukwata bannayuganda bano babatandikidde kizibu ki? Ekiri mabega wa kino kiri bwe kiti ng'enteekateeka ey'okwavuwaza bannayuganda bweri na buli muntu yenna atandisewo omulimu osobola otandikawo omulimu omuntu omulala ajja n'agweyingizaamu n'agukutwalako. Already kiri mu nteekateeka okwavuwaza abaana bannayuganda naddala mu Buganda ne mu Busoga era kyatandise. Buli bakwata omwana bamuggyako ebyuma bino bamuggyako firimu n'omusaba ne ssente ez'okumugya mu kkomera kiba kitegeeza bizinesi ekoze ki. Naye nga oyo si yagimutandikidde agiggadde si yagimutandikidde talina right oba talina copyright ya video eva mu India talina copyright video eva South Korea talina copyright video eva Nigeria oba mu Netflix oba mu Hollywood mu America n'ensi endala ezannya firimu. Kati mukulu Kagolo bino byetulwanyisa mu nsi nzikiriza nnyo mateeka naye njagala UCC na buno bufeke companies bataddewo mulage ensi yonna mugende ku TV muzirage corporate ze mulina ku foreign movies bwe muziraga ezo copyright nga muzira ziva mu Netflix mu Hollywood mu Nollywood mu Bollywood nja kujjambulira ensi nti you have right era muve ku mukujjako emirimu gy'abannayuganda gye beetandikiddewo enkola y'okwavuwaza abannayuganda n'okubajja mirimu twagikoowa nkiddamu mwenna bavijje abali mu Uganda wadde batiisatiiso batta mulina right esobola okweterawo ekibiina kyama kuba guno mulimu gwammwe ne mutuula ne musetinga ekintu kyammwe temusiitiisibwatiisibwa guno mulimu mwagutandikawo. Kati bano abantu bwe mulaba baagala bajja mu bizinesi. Jjukira library zibadde nnyingi nnyo mu Buganda. Jjukira ebintu babikola mu Buganda waka strict byagenzeeko ne mu Busoga gye baabikoze ewala wonna wali free. Jjukira era abantu abasinga okulaba movies bali mu Buganda. Library ezisinga obungi ziri mu Buganda. Ani abiri mbuno Kagolo Hussein
ani abirimu Ragadiri Kazibwe Dani Kazibwe muchi Muganda nebo mubuuza kiki ekimwegasa n'abanyarwanda okutirugunya bannayuganda bannaabwe n'okyekunya n'olyanga n'omutego kuluma n'olyanga omutego kuluma Ragadiri oyimbidde emyaka gigenda mwana basobola okuwa microphone no mixinga filimu y'omukorea n'ogijjamu eddoboozi n'owulya bannayuganda kye bitegeeza lwaki temuleka buli muntu asobola okukola ekintu nakikola nga bwe kikola nkubuuza gwe Dani Kazibwe osobola okukwata microphone n'otabula vidiyo eyo n'ogijjamu abasajja ebogere babite buli muntu kadde amuwa ekitone kye bavijjaabo kadde abawo ekitone kyabwe kye balina okukola bonga bo bajja mu buwongo ne tayimu yabwe gye bakozesa ne kapito waabwe tomuwangako ku ssente lwaki oyingira omulimu gwe kasitente ensi etegedde mwabama eno information mwagana ebere ku radio mwagana ebere ku TV abantu mwagala batta mubbi ebintu by'abantu bimaze ensingira ze ebintu bino Ragadiri Dani Kazibwe weeyita nnyo w'amaanyi naye ng'ensi tekumanyi eno message njagala egende ba artist mwena mu Uganda bw'oba okyagala obulambo stop dealing with Ragadiri Dani Kazibwe is a state agent is an ISO agent kyonna kye mwogera mu meeting alipotinga direct mu ISO ne wasali musabe that's why bwe mwakola okwejja ku rights zammwe ate era je n'ateekawo ekintu ekikye yoyo gwe mutamanyi boda nazo bagenda zigoba very soon eno message yesembayo era message njagala egende ku bantu abanna Kampala mwenna njagala njogere message nesembayo era njagala egende ku banna Kampala mwenna ne banna Uganda waliwo ekintu ekigenda maaso mu Uganda kimuna tata tegeera information yaba VJs ne movie industry ekomyawo naye nga nkomekeza okumaliriza akantu mbagambye nti bwe muba temulina rights kuva mu international movie industries muve ku banna Uganda bakozese content w'abazungu until abazungu abayindi banajere bacomplaininga oba ne bawa rights companies ezo if not so you don't have any right to stop all those VJs to use that content. It's true bakikola mbumenyi bw'amateeka but they gain over they get what to eat or to feed their families. Mwagala abaana bano babbe mwagala abaana batire ku street nga tebasobodde okukola ebintu bakola nga tebasabye mulimu bataddemu kapito waabwe ekyo nga kimaze bwe temwefundikidde mulete okujja nga mufunye right says mbate muzifunye muve ku banna Uganda bakole emirimu gyabwe ngenze maaso ndabyeko olwaliro retardikano kiza Besigye kifeefe ng'ali ku kitebe kya Jema ayogera ebigambo bitakwatagana awo bw'omutwali ng'ekkonkome likubiddwa enkuba simanyi ekibiina kyabwe simanyi kya front card kigenda kutalaga ggwanga lyonna kiza Besigye tukusaba kwata engalabi yo n'obulimaawa bwo gende wammwe lukwingiri gy'oba okolera kasasireyo mukoze ebikolobero ku baana Abaganda for 36 years we've been keeping quiet mukola rabishi wa mwena kasi mukola mu Buganda we are tired of that nonsense kwata bikadi byo ne Banyarwanda banno mugende mu bitandikire tukungiranga nayo si wamwe ozanye politics omukyamu for 36 years munsiko wali political commissioner mwe mwasibanga abaana Abaganda obundu ne mbakuba wuni ne mbakumaka ebipiira nga mwakava Moscow mukonda ya kinana mukaga I was witnessing mwakumaka abaana Abaganda ebipiira okwetolola lubiri Mengo yonna ne mbakumaka ebine mbakumba wuni still mukyeyagalira musaigo abaana Abaganda ojolega obukooti olega obusati obwa bbulu musime tugenda tambula eggwanga lyonna wano wava mwena nga osinza otoko FDC no kango jangalanyiza era abantu bonna abali mu Baganda mwabata
ne mtu ane properties mwata Chigundu ne mtu ane properties ze zonna ne banka ne mugitwala you are very happy to kwata ku business zo abana ba Guno manje balya abana ba Guno manje bali wali ogede ku nsonga zikwata ku properties za Guno musajja muganda oli kuchagulanya oli mempindi kumabega n'otunya omusajja omukulu lukwago kati let me be open mbasomeseza lukwago from A up to Z mumanyi era namubabuulira right now omwami oyo teri kintu kifuluma mu Kampala nga si yakisayininzeeko. Let me tell you this, okugobwa kw'abantu bonna babadde basuubulira mu Kampala abadde batundira ku nguudo n'abadde batundira ku mbalaza Lukwago yasayininga ebbaluwa n'efuluma n'afuna ssente ze. Okugobwa kw'abatembeyi mu Kampala n'ebitundu ebirala omwami oyo yasayininze n'afuna ssente ze. Okugobwa kw'ababoda boda already yasayini buli kimu kyasayiningibwa dda. Okugoba taxi mu Kampala Lukwago yasayininga dda. Okutunda akataleke wa Kiseko okawa kano mujenyi n'obukolo buvuye sime kubadiza bana Uganda it was Lukwago himself yasayininga empapula ezitunda akataleke wa Kiseka. N'okukyusa ebiwandiiko kale bwa cement bwalwa balala bakaguze sime bagoba babasuzu it is Lukwago himself tebabalimba. Ekyo kinako n'obujulizi. Tugenze ku nsonga endala. Omwami oyo kaada wa NRM openly controller we yetandikano kiza Besigye. Wotwogerere saazi bakansala banupa basinga obungi. Abamu yabasenze bave mu Robert Kyagulanyi Sentamu. Abalala balemesezza emirimu egy'okukola to the extent n'abalemereddwa ayinza okusibira mu kkomera. Entula za kanso zennyini ezisinga obungi yaziyimiriza. Jukira kanso eno balonda abantu abava ku boodi ne bagenda ne bakiikirira State Council mu bitundu ebirala bya Kampala. Buli boodi yonna yeetaagisa okutulako omuntu nga wa NUP yasindise wa NRM. Nkiddamu waliwo boodi ezitulwako ba councillors ezisalirawo ebintu ebimu nga institutions. Buli kansala yenna eyabadde alina okugenda nga wa NUP Lukwago yamulwanye mpaka lwe basindise buli kansala wa NRM. Ye mwami oyo yeyita Lukwago. Njagala babuuze ku myaka egigenda mu 10 gyabadde nga mmeya kiki kyazimbe mu Kampala? Njagala babuuza ku myaka gyabadde mu Kampala kikyazimbe. Kati kambazanyire voice note no mujulie mutegere mu 7 yani. Yegendo sembayo. Mujulize eyinza okuba dakika nga 5. Jala mujulize bulungi mutegere mu 7 yani. Mujulize bulungi voice note yeno. The military commission, because it is the military commission which took us to the 1980 elections. Now in between there, I've mentioned the Ankole Muslim massacres. Those Muslims are not accounted for. The Ugandan professionals of 1979, nobody mentions them. I have mentioned the surveyor Boniface Kaija Katuramu, who had an office at Bauman House. He was killed at his home in Malcolm X, Kororo. This Kavaka Mutebizi cousin. Matovu, you know Matovu Biatike, who was the former MP in Tebe. But his brother, David Matovu, he was working with Uganda Breweries, a cousin of the Kabaka, was also killed in 1979. So many doctors, so many professionals to portray that the certain government in power at that time had failed.
So when you see these things being done, to shift the blame to another, don't be surprised. They are not new. It is the practice. The Director of Training and Operations in the Army, Lieutenant Colonel John Ruhinda, Sandhurst trained from Cheizova, Bushenyi district. You have the Commander of the Army, Tito Kello. You have the Chief of Staff for Ito Jok. You have the Director of Training and Operations, Lieutenant Colonel Ruhinda. I've told you there was a screening of the forces which took place in Kabamba. Because foreigners had over 10,000 troops. The unfortunate part of it, Fred Gisa Rwigema was dismissed from the Uganda National Liberation Army because he was not a citizen. I want you to know it. He remained here at the public house as a driver of the Minister of State for Defense. You see, they always say, who was the composition of that Basi Natali Kaba? Some of us know those names, but we may not mention them today. Then eventually they went rebellion. 5 years, Gisar Rwigema, RAO 15, comes back when the M7 is being sworn in at parliamentary buildings on the 29th of January 1986. The topmost commander was RAO 15, Fred Gisa Rwigema. Deputy Commander, NRA. Tumwina was not there. Nobody should tell you a lie. He had participated in the peace talks in Nairobi, but now when we were swearing himself in Kampala, I didn't see him. At least I saw Rwigema putting on a prison's cap. With my own eyes, Museveni being sworn in at the parliamentary steps, the opening parliamentary steps. So the topmost commander was Rwigema. In the reshuffle, another reshuffle, he becomes the Deputy Minister of Defense. In another reshuffle and whatever, he goes to his country. Where was Paul Kagame that time? Pardon? Paul Kagame. They said they were all here. Now, Kagame was attending a course in Arkansas. Philip Worth Military Academy, Arkansas. By the time he had to come here, bring him in, of course he had even served as the Director of Military Intelligence, Director of Administration in Military Intelligence. Actually for him, he was always in the Military Intelligence. Even for them, these people went without our knowledge. Who tells you so? Those boys were organized. There were 17,000 strength at the capture of Kampala. And the overall commander for the capture of Kampala was Fred Rwigema. Ali, who had been dismissed from UNLA because he was not a citizen. There was an international military education team training some of these fellows in America. Are you getting it? USA, UK, Belgium, Uganda supported that group. Before even it became RPF, it was called Rwandese Alliance for National Unity, RANU. It changed the name to RPF later on. And without our knowledge, took arms and because there was a reshuffle even in the army now. In 1989, I've told you, even those who were with this lion, who were not trusted, they were even removed. I can even tell you, there were armed officers who were not trusted, who didn't even reach Kampala. January of 1986. Senior commanders didn't even reach Kampala. I'm told of Ahmad Seguya. RO 11 Ahmad Seguya, the first commander of NRA, didn't reach Kampala. As others hated too. These were well-trained foreigners officers, trained from Tabora, Nachingwea Military Academy up to Mozambique. This is the Ahmad Seguya group. And the body was kept at Mulago Hospital. Actually, he was poisoned. He was poisoned. The body was kept at Mulago Hospital.
who was the medical superintendent at that time, Dr. James Makumbi. And many others. They can tell you, oh, what happened, dismissed with this place, what happened? I've told you, if you put a bicycle in that garage, it will never become a vehicle. Even if it takes there 10 years, it will remain a bicycle. Now, if those other people can get right and be with us, we move together. Because this is our country. Many people were fed on deception. Many people were fed on deception. So the reshuffle of 1989 in the army, we're going to see now, because now they are preparing for 1990 exit. 1989 reshuffle. Removed it. Many of the Kashirinji, Arao 40, Charigonza, Arao 35, Chihanda, Arao 23, all those were now removed from the command of the army and replaced by the most trusted ones who had to prepare for the exit of 1990, April. But anyway, all that happened. What is it that we must now do? Because that's the most important. Don't allow to be fed on lies. Like all these others for the last 50 years. Oh, me, I'm the one who is nice, those ones are bad. Who told you so? Why don't we analyze these people? Post-independent leaders, what happened? Our cream, what is it? Dr. Kayira, now this man is asking me a question. All these powerful people, where are they? They are all killed. They were all killed. And why doesn't the report come out? With the politicians, with the academicians, with the military officers, with the police officers. The police, can these policemen even investigate themselves? If they think it is somewhere else. This is Muhammad Chirumira. Now you see now, Muhammad Chirumira. He was a man who knew Agala Kuzita. People take time to know what happened to him when he was in Somalia. This is Rocket. What happened to him? And then what happens thereafter? Are you still a lion? Just come back and beat people here during elections. That was November. And what did that? Surely, you betray your own people, the Holy Spirit movement, and you turn to these people. You people, I am talking to you. If you betray us and you think you can benefit from the other group, you are lying to yourself. He's located, moved from the other group he was in. He wanted to climb very high, and then they handled him adequately. Amicably. That's the right word actually. Amicably. And the UFM group, where they posted in the 62nd Battalion, destroyed completely Konakilakao, the Kaya people. Major Sirwada here, the eyes plants out of his head from Luriame Barracks. And who killed him? Why doesn't the report come out? And we are quiet, oh, I will survive. You cannot. Tell us if you are good, if you are clean. You told us Amini was bad. Let me tell you, that book by Chamber of State of Blood, you can't even list. I challenge anybody of you to list 50 people killed during the Amini's time. Even mention 30. Even mention 10. If the Faunasa guerrillas don't have a hand in it. Because none of them were killed beyond August 1972. Because that's when they attacked. And they were driven back. Because Chiwanuka is September 21st, 1972. Having been driven back, they start now hitting strong personalities to tarnish the government. Yes, those ones you can push the other side. As the president, they were accountable. How about these ones now? Who is responsible for these ones? For us, we are good people. How we don't? Who is in charge of the country? The executive authority of Uganda is vested in the president. He's the fountain of honor. He's the commander in chief. He's the head of state.
He's the head of government. Everything is him. By the way, he has reserved all powers. You must say, go from the Mary, go to Munyu, go Gavemboa. It is him. The man can even appoint a sub-county chief. All these people are his, or the promotions are his. Why do you think he should not be challenged on all these, whether human rights record, whether it is accountability, whether it is corruption, whether it is land grabbing? Who is behind it? Him. And the brother. Ugandans. So really, we need the front. We need the transition. I must repeat, it has never happened here. No leader has ever prepared a speech, a handover speech to another leader for continuity. They have all been bombed from Kampala here. Another group comes in, another one comes in, another one comes in. We even get worse. Because they use all elimination methods. What do you think they don't have? You betray your fellow Muslim. Idi Amin. They were the ones writing all these papers for NASA papers. They were dropping a munyumba yomuntu in 70s. These are Hamad Seguyas. And that's why these people named themselves those Muslim names. Sheikh Kasimu, Sheikh Kasimu Kitamba, Uburata Guno, the music Sheikh. Shaban Bantariza. Now you hear Shaban Bantariza. Now you hear Salim Salim. Shaban Bantariza is Sebastian Bantariza. Of brothers of Christian instruction, it is so weak. This man from Mitau, Rohingya. Brother Bantariza, Shaban is Sebastian Bantariza. Who was even a brother now of Christian instruction, Chisubi. The man is Chisubi because for him he was also a teacher at St. Edward's. All these are owned by the brothers of Christian instruction. Salim Salim. When we had read Uganda, a press release came and had to explain us. This man's name is Kalibu Akanduana. He said, we were shocked. We were shocked. Because for a press release to come out that the chief of combat operations is Kalibu Akanduana. He said, how? No, they had to come and explain to us. RAO 17, Chef Wali. This man is called Elijah Mwine. His father told me he had brought an announcement at Radio Uganda. He said, Zomutavani wanje, nwamweta Elijah Mwine. But why? To hide so that they can not be detected. It was just for undercover methods, camouflage. And we still helped them. Up to now, because the aid they received from Gaddafi, he knew these were his brothers. Even Saleh was saying in Dar es Salaam, Tanzania, in Echisenyo of Tanzania, where you have those Somalis. So it was very easy to say, these are part of the really that community. But again, it is also bad to say it is them who are doing these things. We must dismiss this. Don't allow even anything to come in near you. For somebody to demonize a certain group and say it is the one doing these things when some other people are behind them. Here they are, you are as innocent as me, as any one of us. Because we must all live together. It is simply because these are few. The few who want to exploit us. They don't want us to be together. Patriotic, People's Front for Transition is set up. They might look at a way of how to destroy it, of how to disorganize it. The Catholic Church, which has existed for over 2,000 years, they also know to divide it. Bishop Jacinto Chibuka, this man who was at one time in Bukarango, sets up a group in Namugongo, followed by some priests, Musala, Sonko, and the others. But they realized that we are going back. The Uganda People's Congress, which one do you have? This one, the other one, that one. The
The Democratic Party, you have this one, the other one, that one. Divide and confuse people. The Forum for Democratic Change, divide it, bring this one, that one, and the other one. Church of Uganda, Siruka Nonyobokechi. He was provost, All Saints Church. But the strong ones, the mainstream, they refuse. They say, no, we know what you are aiming at. We are remaining together. Are we together? Yeah. You have the Grand Mufti, and you have the Supreme. All these things are intended. We must demolish all these lies. Say no. Dividing us, because for them there are few people. I've told you, the father, the son, the wife, and the brother. The 4 people who are dividing us because they don't want us to come together. It benefits them. We should say no. You think develop ourselves? Yeah. You have National Alliance for Evangelical and Pentecostal Churches of Bishop Ruere versus Islamic born again faith of Pastor Joseph Segwanda. Even the Bashamizi, this Mama Fina group. Then there is Singapore. We should never allow this type of confusion. Are you getting it? Yes, even you in your own home. You have your child who was a youth MP, your wife who was a district woman MP, yourself, you have a constituency MP, your father has a military museum, they are member of parliament. We shouldn't allow this. It benefits a few. And we remain in the confusion. We can't come up. We say, now this is the time. We are all Ugandans. Our country is ours. We have suffered enough. These people have made us paupers. It is a very rich country, this Uganda you are seeing. And they enjoy us being confused and not knowledgeable. When you are not knowledgeable, you are not going to challenge these fellows. And they like it. Funny thing is, education is mingled. Health. Pardon? Health. Health? Do they care about you? They know they are not bothered. Agriculture. Even if you die, they don't care. You are not even a human being. They will go abroad. For them, they will be treated from abroad. They have the money. Why don't they rehabilitate the health infrastructure in this country? Make it expensive. The education structure in this country. Make it expensive such that people cannot afford it. You are creating 2 classes of people. For you should be a slave, for them they should be masters. What type of people are these ones? Even the people who helped them, they threw them away. Even these ones who are there, I say, you people, me I normally meet them at the Talescent. I say, you think you are part of this group? Yes, what will happen thereafter? So really, colleagues, it was a pleasure having you. The PhD holders, I have ever talked to them. You have mentioned the Kaira. I said, but even you, Dr. Guno, really, you didn't know this man? Munange. All right. Voice note eno nene. Na ye ndoza mufunye ebitufu bijirimu. Omusajja bagambye nekkerezia yennyini yajawulamu. Essaawa zino Kiza Besigye bamuleta n'atandikawo FDC. Bwe yalaba muzimu abagezi bangi. N'ateekawo n'agamba kati alonze cabinet ye. Cabinet we yagimaze n'emukyankalako. Kati yaleso red card ye president wa red card. Bwe bati batambula bakola ebintu byonna Kiza Besigye ebintu bibali kwa gomena ebintu babirimu. Eno voice note obanga mujulde mugenda tegera omusajja ono yaani. Yensongola kimbaga tutte mbaga omusajja baga nti akantu akatawanya bali abantu aba bana. Bebakola kino ekintu kyonna. Bebakola diversion, bebakola divide and bebakola buli kimu. Mukitegedde bulungi nenga bakimanyi bulungi nti siba na Uganda kati atayagala kuwulira bintu bino. Then ojja kunsonyiwa amazima gali nti ne diversion yego muwulira n'okulwana ko muliro okuli mu NUP era still Museveni yakuteekamu sente. Teba bakulya sente. Bwe wawulidde voice note eno kimanye nti omuntu ali mu NUP ng'ali mu kulwana na muntu wa NUP. Museveni yakikola. Seetaaga kugamba kigambo kirala. Muwulidde voice note
mbagambye ono mulungi nnyo mu kukola divide and rule mubuulidde bulungi nnyo Kereziya ajawulamu chacha ajawuddemu emizikiti ajawuddemu family azawuddemu abantu abasse n'ateekawo kino kuva mu nsoko baakola ekintu kyange bakitegese bulungi nnyo naye nga beefudde ti bannayuganda kumbe si bannayuganda kati gwaddawo n'otandika okujja mu sime biki ndi muzibu nnyo kati ongendako mpola mukitegedde bulungi ye waayagala kwawula mu bwawuzi ye waafunira n'olwekyo tusinkane ku Sunday muli mulange Mengo mukama 23 mpeera tujja kuwuliziganya voice note nja kuddamu ngibazanyire mujule bulungi nnyo naye nga mujjukira ba historicals bonna battibwa teri report yali efulumye nga bajja bazimba ekintu kyabwe nakati kituuse ku climax batandise okwawula mu ddeeno na ddeeno bye tubagamba mukama 23 mpeera ekiro ekirungi mweraba